najja natujjako obwongo kubanga omuzungu Mwami Bosa yasanga ffe mu ssabo lyaffe muno nga mulimu omuti ogw'olukoma olukoma nga lututeeka mu ssabo era bwe yajja nga laba tusinziza ku lukoma n'addayo oli omusajja mukadu kimugezi n'agamba abantu abo nina okumanya ebibatemba ekigambo kitambiro yakijjawa yasanga ffe tulina bitambo byaffe alyoka abitambe kubanga ffe tulina ebitambo nga bitutemba era bali abamudabuda baga nti balina ebitambo n'amanya nti bajja bitambira ebitambo bya mmisa kakati ekitambo kyaffe basanga tukirina naye bo bwe badda bagenda ne banoonya omuti gwe tuteeka mu ssabo muti ki ye ne bagenda ne balowooza nti bwe bafuna olulimi lw'olukindukindu bajja kuŋŋaanya ebintu bye tulina babitumaleko yesebo era kyova olaba bagenda ne bafuna n'olunaku lulamba ne bamenya olusansa ne bagenda bagenda kunyeenya matabi naye Mwami Bosa njagala ombuulire tuyite omwana wali omuto omutume agendanye omugayi tugenda nyeenya matabi gomugende genda ondetere ettabi olaba baleeta olusansa ttabi teribangako ttabi kubanga ettabi liba lya mutuba mu ffene kati balowooza nti bwe bafuna olulimi olwo ne balutwala mu ekereziya ne balunyeenya era bwe balunyeenya bakyusa n'abantu baga kyukonyenyeko neeno kyukonyenye buwoli bw'olutwala oluteeke wali mu kamooli baatega nti mu kamooli bwe bayita emizimu gy'abajjajja baffe gye twogera nagyo mu bubaka mu kuloota era bwe bagamba nti bw'owulira embeera ng'empewo nnyingi oba ekunta ng'era olujja ng'oddamu ng'olunyeenya oluzaayo olunaku lw'okusiiga evvu Mwami Bosa abantu batusaasire okuvaako ku kino naye tubategeeza bulungi olunaku lw'okusiiga evvu bajjayo olusansa olwo oli aluleeta okuva mu nnyumba ye bonna ne bagandira okusiiga vvu binaatera mu gwokusatu tekusembedde nga basi olunaku olwotwala evvu eryo abafaaza mutusonyiwe naye lwotwala olusansa olutwala ne faaza alutya munange olusansa olwo Mwami Bosa olusansa olugenda olutuusa wali ng'omuliro bagukumye edda olutwala omudingooni alutya faaza alutya tera lukwatako gw'olwesuulira mu kyoto bwe lumala okujja bo bajjayo vvu ne musimba layini olya bulungi kati ne baleeta akabonero ne bayimirira ku layini ne bagamba akabonero k'omusalaba mu luzungu bakayita bata kati omwana wo bw'omuga nti cross kitegeeza ki mu luganda kugamba ki ekintu ekisaziddwamu sibe kiri kubanga kati omwana wo bw'ava ku ssomero nga yalina obubonero obungi obw'omusalaba yaba asinga obukatuliki oba yasinga obusiru kakati bano bwe batuuka wali nga bakuteekako akabonero gwe nasanga Scovia oyogedde ekyo amagezi ne geeyongera okujja mu nze olw'ensonga ne mu kufa era ogenda okulaba nga omuntu aba afudde bamusazaako ti era keeko ate nno kabonero kabeera ku Red Cross kabeera ku ddwaliro bw'afa osasula ne bwawona olina osasula otegedde bulungi akabonero ako n'abasaba mu kyaki bajja bwatuuka ku mulyango n'aganzize naye si yenze n'ayingira kubanga yesazaamu n'ayingira kati ate bw'amaliriza ne bw'aba afuluma era akakola kakati akabonero ako bakateeka ku mwana mu kyenyi wano ne bagamba gwe nakyejwe Scovia osaziddwamu emizimu gy'abajjajjaabo kubanga wagireeta ne bagyokya tolina magezi era faaza n'akugamba tambula ogende ekyalo kyonna kikole bw'otategeera oli kigwagwagwagwa bakongera mpola mpola kubanga bwe basiiza evvu tonaaba babategeeza ki genda ensi ekulabe bw'oli ekigwagwa wateeta emizimu gy'abajjajjaabo ne bagyokya kizeeze engeri yesebo ekiyenjezi gwe tokiraba nti omwana bw'ava ku ssomero ng'alina emmindi nnyingi mu kitabo aba asinga banne ojja olabe ku kabonero ka ttiiki mwebale nnyo abatugoberera mwebale ababeera ku online tv ku Lulasangeye mwebale okutugoberera mwebale okutuwuliriza abawuliza olulimi luno Oluganda mulaikinge ebintu byonna mubikole mutambuze vidiyo zino zitambule zituuke ku bantu bonna ate mbabuulira mazima nti eno ffe tuli wano Bukasa wano Sentema bw'oba ojja eno tambula genda mu paaka waggulu ku Namirembe Road linnya ng'ogenda mu Bukasa Lukwanga
tuke ebukasa mu town ku round about buuza Wasalongo Mayombo Segane Kanoonya ojja kuntuukako abantu abatugoberera enamba yange yesimu eri 0757235319 ebera ku WhatsApp eri 0757235319 ya WhatsApp MTN eri 789235319 wano wetuli bayitawo Bukasa Sentema botuke Bukasa ku round about obuuza Wasalongo Mayombwe omusajja omutesitesi w'abaana abalongo omusajja awanirira obuwangwa n'ennono ng'ayita mu bivuga eby'okuyimba temwerabira akayimba gye kali bakayitomberera nga wojjajja muwanga bwe ndiba ngenze watali kataala ate lubaale n'emisambu si Katonda emizimu n'abalongo si Katonda abo babaka ba mutonzi wammwe beyasindika otulungamyanga baagaliza olunaku olulungi Omukama Katonda abatukuumire. Tweyanzege bya Salongo Segane Mayombwe Kanoonya tebiggwa malojja amwe abamusaba ne mungamba musomesa mutukomezeewo Salongo byabasomesezza nno bitono nnyo ku byamanyi bingi nnyo nnyo ate nga mu bw'omwoyo akuteekateeka kulungamya mu nsonga akugirawo n'emisanvu abamu mutomedde emisanvu nga temumanyi obadde otambula n'ogutomera mu kkubo mwe tuyita mulimu abantu abategategamu ebintu n'awaka wennyini bikusangawo so ofunye omukisa ogw'enjawulo nti Salongo Segane kati osobola ddala okumutuukako ali Bukasa osobola okuyita ku simu ze nga bwazisomye ennamba muzirabye oba osobola okutuukirira omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda olw'edda mu Nabusiro gw'olabako ku 0781599343 nange mbaawo ng'ekibuga ekikuma Empindi nsobola okukutembeeta ne nkutuusa e Bukasa ku mbuga ya Salongo tujja kumuzza ebyokulambulula alina bingi era mulabye nti obudde bwe butugaanye ne tumusalako naye ng'abadde akyayongera ddala okubasomesa. Mwebale nnyo abaagadde emisomo gye, mwebale nnyo abagitambuza nga bw'olaba linki eyo eya YouTube ogitambuza n'ogiwaako ne banno, bw'otulaba ku TikTok okoonamu n'otuwa omutima, n'olikinga n'okomentinga n'osharinga n'owaako ne munno. Nammwe abatukubiddeko nga mugamba nti mwagala okutuukako ku mbuga ya Salongo mugende dda mu maaso n'okweteekateeka. Mujje tewali abalongo tutandise. Abalina ensonga ezikwalagana n'abalongo nabagamba nti musibi w'abalongo era amanyi okuwunda ekintu kye bayita kuwunda abalongo wano akimanyi nnyo ddala. Kale nno bannange okusimbula engalo kuva ku mukkuto mukkirize olwaliro tubeekeze naye kijja kuba kibi okuva mu maaso gammwe ng'ekirabo ky'enkuto kino sikibanyonyodde kiyitibwa olulasangeye Luganda Dictionary. Oluganda olw'edda luli muno ebigambo ebizibu byonna by'owulira nga tokiwulirangako oluusi bakubuza ekibuuzo tokimanyi ebigambo biri muno tegedde. Kale nno kuno olulasanga ekitabo kino kiba kya mitwalo 10 waliwo kino enjogera z'Abaganda n'engero ensonga embuziba kya mitwalo 6 nakyo weekiri osobola okukifuna. Waliwo ekinyonyola ebisoko kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kya mitwalo 3. Waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjibwa ku mulembe nakyo kya mitwalo 3. Waliwo bassekabaka b'ensi mu wawa nakyo kya mitwalo 3. Kati kola bwoti ku mitwalo 25 kwata ebitabo bino byonna biteeke waka abaana basome. Abaana abatasomye baneekwasa kirala naye nga gwe okoze eki obibateereddewo. Ate bw'ogula ebitabo bino gwe ofuna ekitiibwa ng'omuzadde naye n'enjuuyo bafuna ekitiibwa kubanga omugenyi ajja kuba azaawa kisange ku mmeeza kisome abeeko byayiga byamanya ebyekusifa agambe ddala wamma ono omusajja nassajja ng'omugomo ogutta ensonzi n'obuyamba. Mwebale nnyo okutugoberera, mwebale kwagala bye tukola ne bye tuweereza byonna. Tubasaba mugendere ddala mu maaso n'okusubscribinga abatandaba kusubscribinga n'okugabanako ne bannaffe emisomo gino. Ku kamera olwaleero mbadde ne mukulu Brian era tubaagaliza ekiseera ekirungi mweraba. Katugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.